Waliwo maama asse omwana we. Maama w'abaana 5 asse omwana we. Amusse era nga atidde DNA. Anti abantu abamu bagamba nti waakiri okuswala afa. Naye ekyo kikola nga gwe wesse. Tosalirawo mulala kufa. Nti okuswala waakiri kamutte. Kaakati munnange omukyalo ono alina abaana 5. Era poliisi emaze okubeera ng'emugombamu obwala oluvannyuma lw'okufa kw'omwana we mu ngeri etategeerekeka. Bino byonna bizze munnange nga bwe nkutegeezezza nti babadde mu nteekateeka eza divorce ne bbaawe era nga ensonga za bwenzi. Munnange abantu baakaata emitima tebalina. Poliisi wano ku Jinja Road bwetyo yeri mu kukwasaganya omukyala Jolene Dosabe Mutesi ono nga alina abaana 5, maama w'abaana 5 era nga bamuteebereza okuba nti nno asse omwana we ow'emyaka 2, mwana wa myaka 2 era nga omwana yafudde lunaku lwa 3 ennaku z'omwezi zabadde 2 mwezi gwa 4 mu ngeri etategeerekeka under unclear circumstances. Kakati munnange omwana ono omuto amannya ge ye Ngwemwa Lugari era nga babadde batuuze Mutungo Zone 8 Nakawa Division Kampala okusinziira naye ku poliisi statement gye bafulumiza ku lunaku olw'Essande. Bano bwe zaabadde essaawa ez'amalya g'ebyemisana lunaku lwa Sande bafulumiza statement era nga batutegeezezza nti poliisi wano ku Jinja Road babadde bali mu kunoonyereza ku njega ey'okufa okw'omwana w'emyaka 2 era nga ASP Luke Owesigire Deputy Public Relations Officer for Kampala Metropolitan Police yatutegeezezza bino. Kakati nga atutegeeza nti okunoonyereza oba bibazudde mu kunoonyereza okusooka byabadde biraga nti akawungeezi ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna 2025 omwana agambibwa okuba nti nno yagudde okuva ku fulo esooka okuva ku kizimbe ku mwaliriro ogusooka. Kakati nti maama w'omwana ono omulenzi Miss Mutesi kigambibwa okuba nti bw'atyo n'akwata omwana n'amuddusa mu ddwaliro ery'Ekitintale Hospital era nti eno ne beekebejja omwana ne bamwekizamininga bwe batyo munnange ne babasiibula era nga babategeezezza nti bandibadde bagenda ne bakola CT scan ne barekomendinga omusawo n'arekomendinga for a CT scan. Naye Owesigire agamba nti omwana ate ne bamukomyawo mu ddwaliro enkeera ku ssaawa zaabadde nga 11 ez'okumakya. Olunaku olwazzeeko ssaawa 11 ez'okumakya ne bamukomyawo ng'omwana ali mu mbeera mbi nnyo. Munnange ebyaddiridde ate kumulangirira nti omwana afudde. Babadde bali mu mukolako awo bali mu kumwekizamininga okulaba ate okubadde munnange omwana bw'atyo nassa omukka ogw'enkomerero. Kati poliisi bw'etyo neggulawo okunoonyereza ku kufa kw'omwana ono neggulawo death inquiry era bwe batyo omubiri gw'omwana ne bagutwala mu ggwanika Mulago basobole okubeera nga bagukolako okwekebejja post mortem. Ebyasoose okubeera nga bitegeerebwa mu kwetegereza bagamba nti tewabaddewooko biwundu oba bikuyiro ku mubiri gw'omwana ono, tewabaddewooko physical injuries ku mubiri gw'omwana nti balabe ebikuyiro oba amabwa nedda oba ebiwundu tebabirabyewo. Owesigire bwe yategeezezza. Kakati munnange era mu ate statement ey'enjawulo eyafulumiziddwa ku lunaku olwa Sande
Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango bw'atyo yategezezza nti maama w'omwana ono yabadde akwatiddwa oluvannyuma lw'ebyo bye baazudde ne bibaleetera okubeera nga babuusabuusa, era mu ebyo bye baazudde bagamba nti eddirisa omwana ono mwagambibwa okuba nti mwe yayise okubeera nga agwa nti baalisanze ate lisibiddwa, kwegamba nga bw'onoogamba nti lino baalisiba permanently, baakwata welding ne balisiba ne balisiiringa, naye ng'ate omwana mwagambibwa okuba nti mwe yayise n'akola ki n'agwa. Kati forensic team eya police bwe batyo ne beekebejja omwana okusinziira ku Onyango atutegeeza nti beekebezza omubiri gw'omwana ono mu ddwaliro era ne bazuula nti tewabaddewo sayini yonna ya trauma, tewabaddewo sayini yonna nti oba yabadde alina ekizimba munda, nedda, yabadde tazimbye. Kubuyinza okugamba nti oba yabadde oba yalina ekizimba ku bwongo oba alina nedda, era tewabaddewo kuzimba kwonna kwonna ku mubiri gwe, tewabaddewo musaayi oba kufuuwa musaayi gwonna nti oba yabadde ava omusaayi mu nnyindo oba ewantu wonna, nedda, tewabaddewo injare yonna nga bw'onooga nti omwana aliko ebiwundu, nedda, yadde ka scratch nti oba olwa akantu akamu kwaguddeko, nedda. Naye nga bagamba nti yavudde waggulu ku fulu eyiseewuka n'agwa wansi, bagenza okukebera eddirisa ate nga baali balisiba permanently, nga balisiba era nga baaliteekako ne welding. Kaakati munnange bino byonna tubifuna okuva eri family member olwo poliisi munnange ejja okukizuula bw'etyo. Kaakati munnange Mutesi essaawa eno ali mu nkomyo, wali ku Jinja Road Police Station ng'ali mu kuyambako poliisi mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Jinja Road District Police Commander DPC Superintendent of Police Patrick Opio yakakasizza n'agamba nti Mutesi ow'emyaka 4 ali wali ku Jinja Road Police Station nga poliisi bw'ekola okunoonyereza ku nfa y'omwana ono etategeerekeka. Kiki ekyavuddeko omwana ono okubeera nga afa, kubanga byonna muganda wange biri mysterious. Kaakati senior detective nga bano be bali mu kunoonyereza bakakasizza nti wabaddewo okunoonyereza era nga bali mu kukola DNA ku mwana ono, era nga bagamba nti newankubadde ng'okufa kw'omwana ono beekyamuviiriddeko kufa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka mu bulambulukufu, naye omusango guno oba enjega eno ereetedde abantu okubeera nga bagipikingamu interest ne poliisi okubeera nga eyagala okubeera nga emanya, kubanga nti waliwo olutalo oba obutakkaanya obugenda mu maaso wakati wa Mutesi ne bbaawe, era bano babadde muganda wange tebakkaanya ng'embeera yatabuka dda. Chris Lugari bbaawe ono nga musajja diplomat era nga abadde ali mu kuprocesinga divorce, era nga bino munnange byonna bikwasaganyiza mu Family Division of the High Court wano mu Kampala, era nga byonna biva ku bibuuzo ku buzaale bw'abaana abo, ebibuuzo ku buzaale bw'abaana abo. Kati munnange tuyingira mu DNA testing nti gye buvuddeko bwe batyo baakola DNA test, baakebera endagabutonde, era munnange nti abaana abasatu, kugambye nti omukyala alina abaana 5, kati abaana abasatu, omu wa myaka 14 babakolako DNA, omulala 12, omulala 10. Munnange nekizuuka nti ababiri tebaali ba mwami Lugari, tebaali babe biologically, era nga baali si ba Luganda n'akamu yadde kuleka mpozi okubeera nti
bagatta maama naye bwe kijja ku taata nedda. Abaana basatu babakolako, omu wa 14, 12 ne 10. Babiri nga munnange omukyala yabakima mu buyambi ebbali. Kaakati munnange olunaku omwana ono lwafudde, omwana omuto w'emyaka 2, omwana gutumanya amannya badde bamuyita Ngwanwa Lugari, omwana afudde, nti ye ne sisita we ow'emyezi 12 babadde nti babeera ne maama waabwe bombi, era nga babadde babatwala ku DNA. Babadde babatwala ku DNA era nga kitundu ku divorce procedures requirements oba ebyetaagisa mu divorce ndabana babakoleko ki DNA tukakase tulabe omusajja abatali babe amanyi nti okuvunaanyizibwa kukoma wano na wano na wano. Kati munnange kooti eragira nti naabo nabo babakoleko DNA. Ono afudde no sister we ne kasembayo buto ka myezi 12. Kati abo babadde ow'emyaka 2 n'ow'emyezi 12 babadde bagenda bakolako nabo DNA kubanga divorce okubeera nga munnange eyitamu oba okusalawo ku divorce bino byonna bibadde birina okubanga bitegeerebwa okuva ku kiri ekyaliwo nti bali abasatu, ababiri ne bakizuula nti si ba musajja. Kakati n'abaana ababiri nga bagala babakoleko DNA. Munnange ba detective essaawa eno bali mu kunoonyereza oba omwana ono okufa kwe kwekuusa ku kubeera nti yattiddwa, kubeera nti badireyinga oba bakeereeza DNA test, oba oli awo nti abadde ayinza okuba nga omukyala akimanyi bulungi nnyo nti noono naye si wa musajja. Kakati family member yabati n'ategeeza nti omwana yakakasiddwa nti mufu, era mu kaseera ako ng'amaze okubeera nga akakasibwa mufu bamututte mu ddwaliro. Kati mutesi kye yakoze n'akupa papaawo okubeera ng'akubira ab'eŋŋanda ze n'emikwano ng'abagamba balina okujja bunnambiro bakwate omulambo baguggyewo mu ddwaliro bakutwale baguziike, bakutwale baguziike ewatali kwebuuza ku taata kuba DNA ebadde tena kubeera ng'ekolebwa. Kakati omukyalo ono yabadde akyali awo nga ebyamaziika ebimuli ku mutwe ng'ali mu kwarranginga ali preoccupied ne burial arrangements, nga omwana we bakavumu okumutegeeza nti afudde era ng'ayagala omulambo baguggyewo mu ddwaliro bagutwale bunnambiro. Naye munnange ab'eŋŋanda za Lugari omwami bwe bati ne batuuka ne bagaana pulaani ez'okuggyawo omulambo okugutwala nga poliisi nabakubeera nga ekola examination ng'era okusooka okugwekebejja kubanga eno munnange standard procedure for accidental deaths, nti omuntu aba afudde mu ngeri eya accident kiba kitegeeza nti abeera alina okubeera nga yeekebejjebwa. Kakati munnange taata w'omwana ono amanyikiddwa nga Lugari essaawa eno ayagala baawukane n'omukyala era ayagala processing divorce ne mukyala we amanyikiddwa nga Lusabe, era nga ayagala kwegamba bino byonna byonna okubaawo bizze olw'okuba nti omusajja yeemulugunya nti omukyalo ono abadde nga abaliga ebbali, abadde nga akukosa olubugo lwa bba okusinziira munnange ku nsonda, era nga bano bali close nnyo eri family bagamba nti okeberendaga butonde kwakolebwa 2023 era nga kwakolebwa ku baana baabwe abasatu, era munnange ne kizuulwa nti ababiri bwe batyo nga si ba musajja. Kakati munnange okubakoleza lutusi zino kooti bwetyo neeragira ate bakole DNA test ku baana bonna 5 bonna bagweyo babakoleko DNA test n'ababiri abasigadde n'abo ababiri abasigadde okuli n'oyo afudde
kubanga bano ababiri baali tebatestingiddwa bakola ku basatu bokka kakati kigambibwa okuba nti babadde tebannaba kubeera nga bakola test zino tebannabajjako samples kubeera nga bakebera endaga butonde era nga babadde bagenda kubeera nga bino bikwasaganya ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokuna era ku lunaku lwe lumu munnange omwana lwe yalangiriddwa nti mufu ku lunaku olwo ne bagenda okubeera nga bamukolako DNA kati munnange kooti bwetyo ng'eragira abaana bonna babakoleko DNA n'omufu kati kyekiriwo ti n'omufu balina okubeera nga bamukolako DNA kubanga naye baagala okumanyira ddala nti naafudde naye abadde warugari oba nedda kakati munnange Jinja Road Police bwe bati bamaze okubeera nga balonkinga investigation into the death of the 2-year-old Ngwamwa era nga ono munnange nga bwe nkutegeezezza nti abadde mutuuze wa Mutungo Zone 8 agambibwa okuba nti yagudde okuva ku first floor ku kizimbe okuzomwezi nga 25 ssaawa zabadde nti 2 3 ez'ekiro kati munnange maama w'omwana ono Jolene Mutesi bw'atyo n'akubira ambulensi era munnange ne batuuka ekitintale hospital ssaawa zabadde 4 ez'ekiro naye nga bwe nkutegeezeza nti medical report bano response gitufuna okuva eri mu kunoonyereza bagamba nti doctor on duty mu kiseera ekyo omwana nga bagamba nti yabadde agudde okuva ku first floor yabawadde painkillers ze prescribes era n'arecommendinga nti bagende bakole CT scan kubanga okugwa kwe bagamba kwabadde kw'amaanyi ate nga ye yabadde talina kyalaba ku mwana nti oba buluuzi yonna waki kakati munnange newankubadde ng'omwana yavudde waggulu nga maama bw'agamba n'agwa omwana yabadde ali bulungi nnyo era dokita teyasanga nyina kumuwa kitanda mu ddwaliro kati olunaku lwazzeeko nti yagenze ssaawa 4 ez'ekiro kati ziwera 11 ez'okumakya maama munnange ate n'akomyawo omwana mu ddwaliro oluvannyuma n'alangirirwa nti yabadde afudde assizza omwaka ogw'enkomerero kakati poliisi bwetyo neetegeezebwa era ne baggulawo okunoonyereza ku kufa death inquiry file era bannange ne bagenda ne crime scene kakati omubiri gw'omwana ne gutwalibwa wali ku KCCA mochari Mulago okubeera nga bakukolako postmortem naye nga okusinziira ku byazuuliddwa bagamba nti omubiri gw'omwana tegulina kasayini konna ka physical injuries gugende nti omwana ono yazimbye wano oba aliko ekiwundu wano oba ekintu kyamufumisa wano nedda ate nga n'eddirisa libagamba omwana mwe yayise n'agwa kale yabadde tetirinaawo bagula bars naye ate bagamba nti yabadde lisibiddwa nga liriko looko eri permanent nga tewabaddewo kyansi yona nti omuntu yaliguddeko okwo sayini zonna nti yaba aliguddeko okwo oba mu bbanga eriise emabega nga liraga libadde nga sibe poliisi bwetyo neekwata suspect era ng'alina okubeera nga ayambako mu investigation kati bannange ebyo nga bwe biwulidde abantu bagamba nti waliwo abantu abamu nga balina emitima mimalirivu nnyo era omukyalo oyo okusinziira bagamba nti bannange abantu be balina emitima emimalirivu ennyo sijjukira wano mu genocide y'e Rwanda nga oli yazaala abaana oba katugeze mu musajja atali wa reesi y'ekitegeeza nti agenda kumuwaayo babatti mubakwate baabo mubateme namuzaalamu omwana wuuyo mumuteme tetwagala musaayi ogwo kati ebyo byaliwo wali Rwanda mu genocide maama nga waayo omwana we lupati yamuzaala muki omusajja wa musaayi gwe wa ggwanga lye mumukwate wuuyo mumutwale mumuteme era kye baakola kale bannange nti emitima gyakaluba ne babasalawo babeera basazeewo kukutta kuba kukutta kutukukutta n'omwana gwazaala muganda wange